Kale mwena bali ku mputo ogwadde stroke tulwagala nnyo abawangalira mu Uganda ate namwe mitala w'amayanja bali kubanga ate mutugoberera kama tukwebaza kubanga oli mulungi kitibwa kisho n'amatendo mwoyo mutukuvu jangu otulungamye byonna byetugenda okubanga ate tuyigirizaako mu Kristo Yesu wala Katonda mulamu tusabidde amen. Kale nakuzomwezi zandibanga ziri nakuzomwezi 8 mwezi gwa 7 nakuwakubiri omwaka 2025 kuza ku bantu balamusizaako mwenna abakumira ku Best Hope wamu n'emikutu gy'eva gyonna egy'enjawulo mukola ky'amaanyi nnyo mu Kristo Yesu. Kale nakuwa leero Pastor Bugembe yayawukanyeeko ku basumba abamu n'avaayo ne yeebaza Musumba Robert Kayanja owa Miracle Center Cathedral Lubaga ku kye yakoze okukyaza omubulizi w'enjiri Evangelist Benihini n'agamba kintu kyabadde massive Mukama yatambudde bantu baawonye so ye ne yeebaza omusumba ng'abannaye ekyo kye wakoze tiwakikoze ku lulwo wekka n'eggwanga lyabadde uplifted lw'ennaku ezo nga social media yonna amaaso gali Uganda kiki Benihini kyalikola mu ggwanga Uganda. So oyo omusumba Bugembe Wilson Worship Center Worship House Nansana nefe nze ninzayo kaligamba nti agenda kuwa suppose yagamba kadi yaja bagajja kuba ya kadi si ku message zonna kugenda n'okuba ng'olina kadi ekuyise okugenda ku mbaga eyo oba ziri mu nteekateeka oba ganda wange ekyamavivi galina okusigala ku ttaka tegalina vaayo gano agajugumira gayinza obutakisobola etaaga aganywedde kubanga ebibye biwanvu mukko naddala ebikwataganako kuwasa muganda wange gandibanga ganyana ganywebwa muwangaazi bweneekulira mwabali babalamu mwabalijja ne mutugamba nga tugenze bana omusajja finally akikoze yamala n'akikola naye manyi mugabo age is just a number ate waliwo otuuka nga mu butuufu gyo gikweyimiridde nga n'okola otya kigamba kyo kyontwalamu muganda wange nga tekisoboke. Kale leka nkuwa omusumba Wilson Bugembe sooka omuwulirize ate infact gwe naakalaba mu basumba abamu abakasiima waliwo n'omukazi eyaze n'akikuba naye bubi nnyo mukazi yawalabudde abasumba ababadde ba Benihini jamukuleetera yakubye bali n'ataleka munyadde naye manyi waba ekintu ekibaawo kale omunagamba naye nayagala dde okumanyikwa koze ntya agamba kati Kampala mpeetokota sijja gireka wano wenina okumanyikibwa wano nga kikyatokota kale kasooka tukuwe Wilson Bugembe alisobola okubanga tweyongerayo. Pastor Robert Kayanja on Benihini's revival meeting. What a great move of God. What a great move of God. Nange Pastor Benihin did a revival. May God bless Pastor Kayanja and the entire family. Okutegeka ne bivamu. God kept the weather. I missed it so bad. Kubanga I was in Germany doing a revival there too. Nafe ditu abade bamutawana nnyo. Nafe ba Benihini beri. Ewa Pastor Kajim. So kanebaza ne Pastor Kayanja okuwa Justin Nabosa omukisa to lead worship. Justin called me nanganti Pastor Kayanja yalonze Pastor Wilson yanonze nanonda ne Jazz to be on that stage and lead the worship. That was an honor. Mu bantu Pastor Kayanja bamanyi nakubidde Jazz. Jazz takwatwako kati nebo mubuuza akola wa hayi yayimbye wa Benihini.
So nebaza banange nsanyuka nnyo bwe ndaba bataata kwakati ffe bato mu ggwanga wano abasumba abato ate ne tubagamba nti ffe bataata bamu ate namwe ne mututeekaawo bannange bannange bali be bataata abatuufu. Nsanyuka nnyo generation yammwe eno bweraba abantu nga bapastor Kayanja in glory. Nsanyuka nnyo nnyo nnyo. Amina. So tukubireko Katonda mu ngalo for what Miracle Center did, and congratulations, and even millions that we are watching on TV. Amina. Waba revive munga n'abamu begalira mu kisenge ne bagirabira eri nga Bobby bwe yagamba. Abega sibikiriza nenga ali mu kisenge ki ng'awanise emikono bw'ati bw'avayo n'abivuma kama yebazibwe nnyo naye nga ffenna twasuze ku TV, twasuze ku masimu, the entire world, wherever there was a Ugandan, we are watching a revival of the move of God. Ate nasanyuse nnyo nammwe ne mulabako ku maama Nabagereka, kuba nze mbagamba nti oyo mukyala ayagala Katonda. Nina we namwerekerako e Boston, Queen Mother, and she was the preacher at Pastor Suna's church, Boston. There was a camp and she was the main preacher. And he read the Bible and told her story. That woman loves Jesus. It was so good. Nti Uganda etegere mwenache mutamanyi. It was okulaba mama Nabagerekawo tekiri nti yazzebuzi. She's a believer. And I've been there and I've seen her preaching Jesus, testifying about Jesus. Mwalabye neba Nabagereka bali ku Katonda. Mukama yebazibwe nnyo. Amina. N'abaana ba president bali ku ki Katonda. Kakati va mu ssabo kanyuga eri obukatonda obutono. Come to Jesus Christ. Amen. So I am so happy. I'm so proud of Miracle Center family. I'm so thankful to Pastor Robert Kayanja for your fire for God. Mu bigambo bya Bugembe yakolokose abaddawo ne bavoola n'okujeregerera enjiri oba Pastor Kayanja kama kyeyamukozeseza okuba nga akyazaani Beniaga bannaaye mwabamu mweyogeza wano naye mwabadde mu bisenge byammwe ku TV nga mwegalidde mwabirabye lwakwekaza wano mwekaza bwekaza naye nammwe mukimanyi munda muli nti amazima kino tekyewalikika nti eyakusinze abakusinze bayakusinze omusajja muno wabako kyakusinga togiyita ki togiyita kirwadde kyakiri so yagambye abamubuula baabo abagavayo ne bagamba bate lwaki biki babirabye wezebyo byonna byeboogera babijjeewo babadde ku TV nga bawokinga wali wadde baganya ogenda ababayise ne bagaana bamira obusajja balaga nti tebakiriimu naye nabo we babadde ngeri nga bagamba receive ng'atwala agamba receive mu kisenge kye nga teri amulaba ojja kuba wano public avaayo n'abyekubyakubya abanga batabyagala biki naye nga naye akola ki yabirabye akimanyi ekirala abamu abanoonya nti kiki kye nnaayogerayo nange nvemuko ekyenvaamu wenna aba ku side nti enjiri yabadde powerful bantu bayinza obutampa nnyo kutu naye kambeera omuwakanya mbe nga mbiwakanyamu n'abanga omuwakanya ba YouTuber bajja kuleeta ku kamera bameka ba YouTuber gye bagenze nga agamba mutuufu kyadde kyakabyo tewali era ba YouTuber bonna be bantu be balumbe mbu baako kyoyogera be abaamira dde obusajja ku mitima abatakkiriza era gye be balumbye bamale twalabe basempa n'abalala bayitirivu bali eyo beewunaganya batolotooma nga seggwanga nyeddama n'abemu pulira kakati bagambye ekyo abamu beekwata ku bisubi
nabo basanyukidde okujja kwa Benihini lwakwekaza babaddeyo mu bisenge byabwe nga bazikuba kumukumu wakati wano mu public baagala okuba nga ate beeraga ekifaananyi ekirala n'atoka ku nsonga Nnaabagereka maama agabula Nnaabagereka okujjaawo it was not an accident tekyagudde bugwi omukazi mukkiriza yakkiriza dda mukkiriza pulira era mubuulizi wa njiri evangelist ate ntera okulaba ku mikolo gya Kabaka egy'obuwangwa abaako ati nange bandagaako eri tekyakiike Katonda akebera mitima ndowooza ndowoozaagweri nene alina akebera mitima eno n'eri eri olina okuba ng'osaavinga ng'osaavinga naye yagambye ng'omukkiriza omanyi waliwo enjawulo ya a born again believer oba a born again Christian ne Christian yanjawulo kubanga abantu bakyonoona buli muntu oba mukatuliki oba mu Seventh Day oba mu Protestanti oba mu Anglikani oba mulokole bonna babasamalizinga ne babayita ba Christians bakristaayo kuba kyava eri uddayo mu bikola by'abatume abakkiriza babatuuma bakristaayo from the word Christ akati ate ekyesaa zino kiri duplicate bakiwewulamu ekyasookera ddala kyali kituufu naye kati ab'ennaku zino tebagoberera Kristo era si bakristaayo oba ndowooza engeri gyakwatako Bayibuli n'asomamuko ffe nga tulowooza era endowoozeemu naye kati saa zino kyetuyinza okukozesa kyetuyita believer born again believer omukkiriza yazaalibwa ogwokubiri era okuba nga okkiriza nozaalibwa ogwokubiri pulira kati obeera mukkiriza ng'oyatudde Kristo neweegaana Sitaani n'ebikolwa byo kati tumanyi bakadde olubaale yakikola tomanya munna oba nedda tetumanyi tetubitegeera ye Bugembe agamba ye mujulirwa wasooka eyewitness mujulirwa yennyini awedde emirimu pulira Bugembe abantu bajulira Julira ne Maama Fiina naye amujulira ayise mujulira agamba oyo mukazi mulabiraawo naye mukkiriza pulira kati ekintu bakyonoonye abamukkiriza olina okuba nga bakkiriza Kristo waliwo okubeera omukkiriza sayidi endala anti era olina n'omusabiza asobulira enjiri anti kati ate omuyita mukkiriza naye ate waba talokose kiba kikozesebwa Bugembe naye ezo kinsanyusiza okuba nga alina positive attitude towards that ekiyinza okuba nga kitta abasumba b'e Uganda kubanga buli omu yeeyagaliza buli mutayagala bamusinge kati walaba nga gundi akoze kyamaanyi alina okivuluga akiteeke wansi ate naye akoleyo ekisinga ekisinga ku kyoli so instead of okuddawo okuvuluga ekyoli gwekola ekikyo wekiri akirabe bwe mwalimu olulimbi lwe gwe yalekera ku makya onoonyeyo asinga Benihini omulende be Uganda nawe osirike nawe olabe comments bagenda okuwa nawe so nga buli omu afa ku lulimbi lwe buli omu nakola ebibi kituufu wali baddewo ntalo naye kakati olemererwa okukola ekikyo ate n'oli akoze ekikye n'olaba nga akuyise kale n'oyagala omulinnyirire omuteeke wansi kubanga gwe walemererwa okuba nga weezuula bayise hopeless omuntu ali hopeless y'omuntu atalina ssuubi alabira ate talina ssuubi so kati buli walaba nga gwolina essuubi aba agamufaanagane mubeere ku page kati aba agenda kusekula nawe otuuke ng'oli hopeless naye nze waliwo abasumba mu Uganda muno nga balina kalakita ezimu embala ezimu zembeegombaho amanyi situlira bibi bya muntu wekiri nange nina ebyange bikumala kati ekyo ekirungi ky'olina kyenkwegombako nze nange nenkikozesa kati waliwo nga nsumba Tom silence musirise newokola otya nakwanukula
ate olala n'omuntu atakuddamu gwaba omusiru era kyo wekiri so kati ekyo kyo simanyi nakumanya so babe Uganda n'asirika ati ng'alina rediyo ng'alina ne TV ng'alina n'abaana abamentalinze bakulumbye dda ne bakukubakuba ku social media era omusajja oli bamwogeddeko buli kiramu ebituufu oba n'ebitali bituufu teri amaanyi naye is humbled tanyega embala yali mu Yesu bamukola buli kimu kye ye ng'ali ku lulimbi lwe yeerimira ati ffe bakutakulako katono kati n'osooka ovamu buli mususa so embala nga ffe baana ba Katonda kyekyo gundi kyatugamba Yakobo quick to listen but slow to speak ewuliriza naye ate obanga oddamu linnya ku breach togenda nnyo okomekereza nga okoze era ng'otomedde asombayo bati baagala nnyo they mind their business bafa ku byabwe ezigwe yogera onookoowa onoomuleka onoosirika wekiri anti tolina byakwogera katogeza okunoonya mu Bayibuli yonna mulimu ekitabo kye bayita Pastor Tom Mugerwa kansome ekyo n'osooka obeera kwekyo ayezebisesa olaba ebintu oba akasooka bajja kuwuliriza wekinnyo bajja kuwa naye bijja batama bibabowa batokesaaga naye nawe otutamye eweerasa channel ezimu nga waba tavumye tekuba bavyuwa alina okuba nga avumye awalampye okitegeera awo abantu ne balaba kuba wali abalookinga waliyo bo nga bali bafu bazibu tebamanyi bituufu bakkiriza omuntu abategeerere abo bo bajja binyumirwa era abantu abanoonya amazima saazi n'abantu banoonya bulamu ekyo wekiri abantu bakyalina budde bwa bigambo buli on have time abantu balina ebizibu byabwe kati banoonya wali kubeerwa banoonya bubuddamu bonoonya nebyo bisitole tebigamuyamba tebimugasa eki gundi ali ebiseera gundi ali mu Illuminati gundi asaddaka tebigamugasa wekiri kusaddaka kooli tekumuyamba ye ayagala Yesu yabamuyamba so nkiwa bagamba nti tuyambe bano abantu mulaga amazima ye mwenyewe ajja kwezuulira tono mufu kasita omusomi let me tell you ekizibu kye tulina is discipleship naye omuntu kasaayigirizibwa tajja nakutaba amateeka nkubire gondi ambule abamu bakubira n'obula n'obusuulu mweze siri mwoyo mutukuvu ali atya nange nkubuuza gw'omulaba otya era wekyekubuuza nti kati mulaba simutegeera nanti genda osabe Mukama ye yamukola amanyi bulungi nze gye sibeera bwe bagabye ensi yonna nze njategeera bapasita baayo anti kati engeri gye mwakolako mwerimu abatangaaza kati kyatangaaza olimanyiko ebyo mabega era kale kati omanye ota nti gyali kati nga yanenya awo nkugambe gyali nga takyaliyo bonga etaliyo nga gyali kyo kituufu waliwo negundi zentera okulaba